Emmeeri ezituuka bbiri zino ziva mu bizinga by'e Kalangala n'abantu ababadde bagenze okusanyuka oba okujaguza ennaku enkulu. MV Nodil Express ako MV Victoria zino ze zimu ku mmeeri ezayongeddwa ku mmeeri eya bulijjo eyitibwa MV Kalangala. Kati emmeeri zino zisaabaza abantu emirundi 4 mu lunaku. Ebizinga by'e Kalangala bye bimu ku ebyo ebyettanirwa abalambuzi era n'abamu babadde bava mu ggwanga lya Rwanda. Well, Kalangala is very beautiful. It's my first time. It's perfect for vacation, for family, for honeymoon. We had fun. I like the mood of Ugandan people. Nekyansigaddemu kinasabire nga mukama oba buli badde yalakolera kene embaga olw'emukolo gwe twasanzeeyo eno muganda wange gwatuwadde vibe. Zalesuubira nti basobola n'okolerayo emikolo nobaddeyo omukolo gw'amaanyi. Afrigo band yasuze tukuba kiro kiramba. So mu lunaku lumu lwokka abantu abasoba mu bina be bakava ku mmeeri zino ebbiri eno n'eri endala. Era okusinziira ku baddukanya zino mmeeri bagamba nti waliwo kati obwetaavu kubanga abantu bangi beetanira oba baagala okugenda mu bizinga nga Kalangala saako ebirala okugenda okwewummuzaako. Wano twafunye n'omukisa okwogerako n'abayimbi ababadde ku bizinga nga basanyusa abantu erudde eyo. Kubanga ennyumirwa ye nate si yemu neyeeri. Nkugambye ebyeno bibeera byako kubeeranga ku meditate nga kukakkana okitegeera, so omuntu abyetaaga okubifunako okukyusaamuko ku environment. Domola tugende namudomola domola tugende namudomola owange nafunye. Abaddukanya mmeeri zino batubulidde engeri gye bakuttemu ebyentambula mu kaseera nga abeeyunira ebizinga bayitiridde obungi. Kye twakoze ntukola kye bayita multiple routes nga tugenda tuva e Kalangala ne tujja wano ne tuddayo ne tudda ne tuddayo ne tudda. Kati netwongerako n'emmeeri zino endala zemulaba okugezaako naddala mu festival season abantu beeyongera. Akulira kampuni eddukanya mmeeri zino Sadala Musooke agamba nti omuwendo gw'abantu abagenda mu bizinga gweyongedde nga kati baagala gavumenti ebakwasizeeko okussaawo entambula endala. Lake Victoria ekwata ku districts 15 bw'okola n'okola landing site buli wamu n'emmeeri ziba nga zitambula ojja kulaba nga akavuyo ku nguudo kagenda kakendeera ng'abantu basobola okuyita wano nagguka e Masaka nayita wano nagguka e Jjinja nawanga teyeetaaga kubeera ku luguudo ffenna. Kamana Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.